obanga kuliko abakulembedde muwakangwako yekute ku mimwa kitange mikrofoni yawe tugenza okulaba nga tezijja tuyamba nokola otya bo obwedda bayimba nti bo banywa basengeja tugaa nti tujja kubeerayo mukulu bwe tuvudde awo tugendako ow'omutaka Kalibbala ensiisinono mutaka w'ensenene mukulu tatuwadde bingi nnyo atuwadde omwana nkata naye ate tulowoozezza okujja n'omwana nkata nga mwereere mukulu ne tugaa nti tufune tugenda ow'omutaka gaabo nga mukulu n'atuwa muzukulu Kizito atukulembera kyogamba enkokola zokulembedde mukulu kakati kiba mpolampola era okoma mu kisasaawo okuba musasaba kutukule akabubuke bulyako abasawo muluwa nga tubamanyi bulungi kambawo abaana bange abasawo bamale okubalaba mubibiri abewange engalo abee bakwa ku mugalo ngaomwana baleta abasawo bajja bana abasawo kubanga abasukaali okusema obuulira katetekanye mwe mujja mutulambika mu nnaku zino nti buli eyeggulira mu bakulu n'ayingira abeera mubbi ab'engongo ebakola ayina ekisunuzo ya otyo kabaka tango omulungi ozena kali kapaasi kali abalero katulwane okukuza Buganda katujjukira nnyo bajjajja baffe abafiire ensi yabwe twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga above the will and future in thy hand united for liberty together we abewange batuule benyinako obuyinza atalemerangako ku ssimu atalemengako ku ssimu yabatuula babagamba batolimbangako ku ssimu okkakane gwe naawe otudde otyo onaliba omusanyusa nnyo mulaba bwe ntunuulidde wano onaliba ne mulabako mu kaseera kano أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعدهم مؤيدا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا خذلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا سلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أي مكما كتوندا وفوجسا tukwebaza okututuusa ku kkula lino ery'olwaleero ate nitukusaba mu lukuŋŋaana luno lwaffe lututudde otuweemu emirembe myereere obeere nga otukingiriza obubi obululimu. Tukusaba Mukama Katonda waffe olukuŋŋaana lwaffe luno bulwamu ekibi kyonna tukusaba okitujjiremu. Wabaawo akamogo konna ayi Mukama tukusaba okatujjirewo. Wabaawo obuzibu bwonna ayi Mukama tukusaba obutujjirewo. Tukusaba otuwe bulungi bwereere mu lukuŋŋaana lwaffe luno. Tukusaba abaana baffe bano abakyadde mu maka gaffe obeere ng'obawa emirembe mu maka gaffe ge bazzeemu. Ate era tukusaba emirembe gy'obatandisizza nagyo ogibatwaliririze ddala mpaka lw'olibajjulira mu bulamu bw'ensi eno. Tukusaba Mukama Katonda waffe bannannyini maka gano olwaleero ayi Mukama obeere ng'obawa emirembe mu baana baffe bano abazze, ate n'abaana baffe obawa emirembe mu bazadde baabwe. Tukusaba Mukama Katonda waffe ow'ekisa abakuŋŋaanye ku lukuŋŋaana luno bonna ayi Mukama obasasule bulungi bwereere mu kukuŋŋaana kwabwe wano. Obamme obuzibu bwonna ebbanga libanaamala nga bali wano, ebbanga libanaamala nga baddayo, n'ebbanga libanaawangaala mu bulamu bw'ensi eno. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sheikh tukayanza nnyo webale dduwa yaffe oli yadde tofaayo tukikubire mu ngalo ekyab'eŋŋombe era dde bannyabo musibye mutya bannyabo mwebale kujja mwebale kwera bakkakkamu walogo obuuza oteekangamu kali ak'emmengo mwebale nnyo. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basebo ne bannyabo tusanyuse okubalaba mwebale kujja n'okutuukira mu kuffesebo bannange tebampise kwogera baŋŋambye kubaaniriza ebisigadde tunaabirira. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ab'eŋŋombe omukulu ayagala okulira ku ngalo zammwe. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuffe ba musawo amakubo tugasanze wange emmotoka zaffe abantu abasanze otya engalo ez'amaanyi basanze bubi twena kyosanze mu kyonna dokita waali atuliza tisi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh tongeremu edduwa tongeremu edduwa. Dokita abasawo obasanze libonyengeza okupere nti
Yalwala kyo. Aha. Check up season na. Aha. Netutegezaako tutumuwa eddagala lye bayita Mastimonia. Sajja wa Kabaka. Mumwa eddagala balifunye. Olina kyogamba? Kitange mukulu kkiriza abaana ab'engonge eno bakubira engalo ez'amaanyi kubanga olukolwa bulungi olukagambye. Mukulu bonna baabumala obusawo baba bakyasoma. Oyagala kubuuza nga olina bwe yakuweereramu. Mukulu baddenga buuziza ebbajambe tugende bwe kisabika. Yaseegatta. Bwatyo. Ajja kuseegukira wano. Ngasi abasawo tumwebaza. Ye ate omusango yeebaza. Ne bwakulamulira ebbeeyi y'ettaka ate yeetalamuza. Akantu oba oyagala oba toyagala ge. Oba oyagala asawo. Akati mugere mukkiriza. Obadde kati bungi nnyo. Engeri omusajja gwase mugere ate mujanjaba abalwadde abasa. Tulumbiddwa oba omugenyi avudde Mwanza. Dadi. Ono yabadde ambuuza nti yawana eva wano obe. Olabanga omuganda agamba geno yawano omanya ati nengenze eno. Tukikubire mu ngalo ekyo. Naye okwerinda nga bwe kuli musajja wa Kabaka kino kaneerindemu kubanga oba oyagala nga naye Katonda akolaki naye ng'ayagala kubanga manyi nyateekawo kaalifa amataali naye kemaze okulaba nga mu ngalo ez'amaanyi tutambudde bulungi tuvudde ebuddu ate ne tujja ebuddukiro. Kitange abakulu bakutumidde nnyo. Bali batya? Babadde balungi ddala. Otyo. Naye mukulu tukubira mu ngalo kubanga otuteeseteese bulungi. Engalo siziwulira. Kitange otutambuza bulungi tuzze tetubuze. Kubanga musajja mukulu Namutete Jackson Kaswa yatugamba nti bw'onaabanga ogenda okuyigga osooka kuziga. Osooka n'omanya ky'ogenda okuyigga bwe kyenkanankana ate ne weeteekateeka bulungi. Ekyamazima mukulu twaziga. Bakuwe engalo. Teeka bulungi. Mukulu najja n'atugamba nti bw'oba ogenda okutta enswa sooka ogenda olimira ekiswa olabe amaaso oba gatunudde bulungi. Mukulu ekiswa twakirimira era amaaso ne galaba bulungi. Abeewange ne mumpe ku ngalo baana baalimira ekiswa kye. Mukulu tuzze naye ng'obubonero bwe tugoberedde omu okutuleetako ebyo bye twaziga gemale n'ebyonzira bye tuzze tusange mu kkubo ne tujja ne tubisanga ne bitutuusa wano. Ebyo byebisubi biba bikutuddwa ensolo ezo tuba tugenda okuyigga. Mukulu otuyambe bulungi kuba otadde ebitimba ebuuyi n'ebuuyi n'otulagira ddala nti bwe tuzze okuyigga we wano. Mukulu era watugenze n'otuzimbira bulungi omugala singa tubadde tugenza kutta nswa ng'omugalo ogwo gwe bazimba ku kiso bwe bugaana enswa okugenda ng'ebumbujja wamma ggwe ab'engonge tukube mu ngalo tuli tusingira ddala okuba ekituufu. Tumayina erinnya lyolirabyeko eririwo mukulu. Tugende mu maaso. Kitange ekyamazima nga bwe nkutegeeza nti twaziga ate era ne tulimira ensonga etuleese mu kasolyoko nsonga ndoope nga ya ddiini ya ddiini ya nnono ya Simba era ndoope mu kasolyako mukulu bw'onaayita kayobya oyakomba enziro ku mugongo ziboota mukulu ajja kutegeeza bulungi olugendo lwaffe olutuleese mu lujja tweyanziza wetuulire bakuwa engalo jimbuulira waliwo aŋŋambe naye omwana mulenzi yuga ayogera bulungi ye mukulu lwaki tetumuwamu ettaali dunia minaladami abatali muddeyo Allahu Allahu rabbuna Allahu Allahu hasbuna Allahu Allahu rabbuna Allahu Allahu
Aziza